Kano bakaita kakokonyi. Omanyi lwaki bakaita kakokonyi? Buno obuntu obulaba. Nti bw'okambala mu kigere bw'oti bagana naye omwana oyo akokonya. Okitegere? Kati ago eyina kala ya brown, eyina ne maroon, eyina ne black. Ne red actually kala ziri 5. Baserebu bamwe nampijja mugambe bugato bwe mbuyina bwatera okwambala mbumanyi. Nampijja mukwano Florence kikwano kyange ekyo ate nkyagala nnyo bambi. Florence obugato buno mbuyina birthday lwakuba yaggwa naye nali nnyina okuwa ekirabo naye nga simanyi sayizi yo bulungi. Nali njagala kukuba ka surprise naye obuzi ate naye walinzibidde ku bibuuzo. Walinzibidde ebibuuzo kubanga buno bwe buntu bwe mumanyi bumukolera abwagala nnyo. Kati kano nkayina mu kala black. Nkayina ne brown. Eno brown, eno maroon. Ndowooza ziraba ziri bwezi. Omwana oyo bannanga ntambuliza enkondo. Abeera ku seeti, n'abeera mwene enkondo mpaka ulweggwa nze namutya. Byonna. Oyo mwagala nga ye yenna. Ye ng'omuntu yenna. Ate nga antambuliza enkondo abeera smart figure ayina kati kibi ki ekimuliko ddala. Okitegeera. Okay, thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight outer Aromatic Entertainment. As I told you guys, sometimes mumanyo kungama Maurice obugato bw'abakyala, Maurice obugato bw'abakyala, obugato bw'abaana kakati ndi wa sister wange ayina obugato kati njagala tuyiseemu kokoko katono mu ngatto zino tulabe kiki kyaleese this time round atera okuleeta obugato atta butunda layisi munangate nga bulungi. Sister, say hi. Hi guys, muli mutya ba mikwano kansuubire muli bulungi. Mwebale kuwagira kiganda kyange kino. Bana mwebale kutwagala, we appreciate you all. Era temukoma okwo mweyongere tuwagira. Kati baddiya nange badde nsaba mujja mumpagire. This is my business. Nsuubuza engatto ate nga ntunda n'akamu. Nkola retail ne wholesale. Nyina engatto z'abakyala okutandikira ddala ku bbeeyi eya wansi. Ntandikira ku nnusu 7. That is omusuubuzi. Kubanga nsuubuza n'okutunda kamu. Kati omuntu asuubula ayina okubanga atwala pay okusukanga ku pay 5. Kati obugatto nyinamu 6, 7, 8, 9, mutwalo omusuubuzi. Naye omuntu ng'otwala pay price ebeera yanjawulo mukko. Kati bwenva ku side eyo kirabo wamu namugiddeko nno akagatto keddaka kanoa kano ne mmala nkatunda nzita kano yaŋŋambye we zituukira bweziti kano ko oda yagikola nkyali neeri naŋŋamba mukwano kirabo akagatto koze nkayina kirabo wange. Era we mumulabira mu kana akagatto tewali walala agenda kuba akajje ku Shifas Shoe World. Baddiya birungi mbiyina. Kankazeeyo akagatto k'omukulu munnange twankubya. Ako konna kajjeeko dda. Actually stock yaako yo yaweddemu. Kuba bwaze mu different colors naye abasuubuzi baabututte. Kati okumanya engatto zino tolina kala gy'olemererwa. Mbuulira nti kala kye yakubulako. Yellow tumuyina. Purple tumuyina. By the way ne kano nno yakatutteko mu black. Yakaguze kano. Era kano we mukamulabamu tewali walala yakajjeewa. Yakatutte mu black. Nkugambye.
oli yetegekera kati balance me kasanva ate ng'ompadde ate anti ompa kati tuyene yeesoma bano abaana abadda ku masomero back to school buno obugato bwa bbeeyi ntono nnyo kuba tubusuubuza ate ne bano abatunda akamu kamu kati n'ekirala abakyala abali eyo buno butandikira ku 37 paka 42 akamu kamu ntunda naye ebbeeyi eba ya njawulo kwatwala ennyingi kuba omusuubuzi tetumuguza nga mwambazi kati nga bbeeyi y'okusuubuza gumu 2 gumu 3 kisinziira ku kika kyangata then yagula akamu ogenda kujja gumu ajja kujja tuteese ajja mu inbox tuteese waliwo omuntu ng'ali Mbalala ali Ggulu ali Lira ng'ayagala kusuubula kati abali Ggulu actually zino engato ziraba za customer w'Embarra yampeereza order ye ku ssimu kati usually customer kyakola bw'aba alabye engatto kankulageko wano customer bw'alaba engatto omuweereza ebifaananyi kati ono customer omulaba weerukunjiru appointinga kala gy'ayagala n'agamba size eno gimpe booti order ye n'agikuweereza tebatawaana kujja tatawaana akola order no delivering ne kuba emmotoka zibeerawo tubiteeka ku mmotoka then nkeera n'abifuna so abali ewala nga mbadde mweraliikirira n'abeebujiri by the way bakastomers bange ab'Embarra mwenna mbabuuzako Babra Rukia bangi then ab'Ebusoga by the way abasoga mwena muliyo mwebala abasoga yitawo yogera Obusoga basoga session tubenda ino mwena abeidinda Bujiri Mayuge Iganga mwebala okuwagira Shippers World eriyo customer wange ali Bujiri bamweta Ashraf ayina edduuka awo balyeta Ashan what edduuka lya Shifra I'm saying hello to Ashraf Bambi he has supported me for a long time twatandika nga tuli it was something small I'm proud of him because he's growing big yes waliwo kuba mulimu abantu abamu nga balaba ekinunga kino agenda kujjanga customer mu kusooka naye nga ayagala ne ideas ez'okuba nga atandika edduuka kale kitegeeza naawe osobola nti customer babazze n'agamba ngenda kutandika dduuka lyange naye njagala kusuubulako Shifa okuwa idea muwa n'amagezi nti kola yes muwa amagezi kuba nsooka ne mubuuza location nti engatto zino ogenda zitundirawa nambuulira nti Kampala oba outside Kampala ne muwa advice ne mugamba kati okusinziira ekitundu ky'olimu engatto bwezi zeziko kati ekigatto kino kiraba zino engatto zitambula nnyo mu byalo yes zino engatto zitambula nnyo mu byalo kubaza abakyala bakulukulu ate abo abalina ebigere ebinene amagulu nga gazimba so kati omuntu muwa ideas kino kitandikira actually kirimu ne 44 bigumu kintu ekirungi tebakyogerera kyo tekirina gye kidda kati mbadde nkyakugamba nti omuntu nze asobola okujja n'aŋŋamba nyinawo akasente kange katonotono kubanga omuntu yenna ndaba ali eyo saagala olowooze nti ogenda kusonda sente nnyingi million na millions za sente eno business yaffe ogiraba ne bw'oba olina emitwalo 3 you can start yes osobola okutandika kati mbuuza ng'otandikiddewa awo tuba tutandikira mu buno obwa wansi buno buno bugumu 2 gumu 3 8 9 mutwalo okitegeera n'otandika mpolampola kati nkuwa advice ne nkugamba size bweti ne bweti esinga otambula
era bw'oba osuubula nkuwa idea ne nkugamba kati omanyi ogenda singa kuteekamu 39 40 41 ezo zitambula nnyo kati bano ba 37 38 bano ab'obugere bwe bisinga obungi kati bano ab'obugere obutono oteekamu mpola mpola kale fine oteekamu naye nga si nnyo kuba tugendera ku bantu kye basinga kukola kwagala kati then bwe tuba tukwataganye bulungi kati nga bakasitoma bange bendudde nabo kubanga ebya bizinesi omuntu omuwe emaali that is ng'oludde naye omwesiga omuwe emaali n'agenda n'atunda then n'akola ki naye ekyo nkikola ku bantu bendudde nabo ate nga mbeesiga okitegeera yes kati n'olwekyo bakasitoma bange mwenna abampagidde ebbanga lyonna bambi mbeebaza eno bizinesi ngibaddemu for a long time so ngirinamu experience yes ngibaddemu ebbanga ddene emyaka gitambulidde era nange mukulu wo ndaba ndowooza nkadde naye ate nga tulina okulemerako munnange okola kyokunoonya ssente kati nga bw'olabye nti zino engatto zirimu ebika kati ono Zara ate price woono Zara si omu noono nti quality matters eno engatto olaba nga nene eyina Zara naye omukozi akyukamu kati eno eba first class eno neba second class tebibeera bye bimu wakati oli ayinza okugamba eno Zara ya $5,000 ate eno yeena oba 3.5 what's the difference cause muna ndabamu ki Zara kyekyo kyengezaako kunnyonnyola nti they do have class ng'era bw'olaba eno eya munnaffe Kirabo abula yalooze nno akagatta akalungi mu by'okusaaga yalooze akagatta akalungi mu by'okusakati Yes, buno bonna bugatto ate nga obusanga ku Shifaz Shoe World. Obugatto obwo bolaba bonna abusuubuza engatto zolaba buli kamu asobola okutundako kamu asobola okusuubuza obugatto bw'abagole mwabagula kamu mperekeze simayate tulina ngatto simayate nawe nyini apangisa engatto z'abagole osobola okujja n'oyogera ne Shifaz Shoe World ku namba y'essimu eya 0700 80 2025 nabeera ng'ate muteesaganya ne mulaba ekyokola kuba buli kika kyangata kina ate buli ngatto gy'olabaawo agirina mu bungi ddala buli kala yonna mu buli kimu kambalageko obwa wansi bwe tuba tutandikidde ku buflats buno ntegeeza buno obuli nnyo You have a new customer here. Bafani boy. Thank you for supporting my brother. You think what? So, at a floor number. Bonambagal. No. In case you go kunyumira aromatic. Customer care. Ani go singo kunyumira. Mama, I won't lie, I don't know their names kwanga sikagobera on and on, but I like it. We kasanga kunkala. Kati ndajagala we bali kujja tuwagira we bali kujja kugula kongatto. This is a shop. Oyo sister wange abeerawo nnyo wange yasinga okubeerawo. We bali kujja tuwagira we bali kujja oyo sister wange. Thank you. Oh, it's a pleasure seeing you. Kale nice time. Mwamu buno obutonotono. Kati bwe mba nvudde ku eyo bbeeyi ne ŋŋendako ne ku bano ba bbeeyi nnene. Era still nga tuli ku flats tulinamu $3.5 ena just a minute. Flats tulinamu kati olaba akagatto nga kano bw'omukyala ali eyo ng'oyagala quality durability obuwangaazi eno engatto nnungi nnyo eyina kala ya green gibalage bulungi. This is very beautiful. We have it in green color, we have it in white, we have it in brown, we have it in maroon. Kwegamba kala nyingi nnyo zirimu kala zindoza nga 5. Mulimu green, mulimu brown, mulimu white, mulimu maroon, mulimu black. Soli yayo
eno etandikira ku size 37 paka 42 abo abalina ebigere ddala ebyanywa amata ebyo mwenna I got you sorted. Kati kambalage ekigatto nga kino ye Morris oyambala size okimanyi kino ekigatto kikutuuka mu size 42 kiyina fitting bala bakyala balina agagere nkiyina mu black kiyina ne mu silver ne gold lwakuba nti zino za customer zitwala kankulageko the colors zino customer musuubuzi ezo baziguze balageko ne As you can see, we are the best. We are the best. Kati kino ekigatto mbadde nkikulaga kina silver, black ne gold kina colors naye 40 gwomanyi omusajja nga tene kutuuka omanyi kyekitegeeza yes fitting yes exactly kati fitting yakyo eba nnene bano abantu abalina ennyama ng'ekigere kyo kirina ennyama nga kyatuula nga kiwanvu nga katono kane mubamu abalina ekigere nga kinene kirina ennyama that's also a different case yeah kati they are sorted kati nkugaye nkyabatwala ebintu byo nnyina bingi ddala boxes ezo zonna zonna ziraba nakasumulula stock ompya ezo zonna boxes ziri wali ziri eziri wali omukyalo oli wayimiridde eyo yonna yonna maali mpya nakagisumulula kakati eyo yonna yonna maali mpya nakagisumulula nga we mulaba era bakasitoma we bategeera nti tulina ebipya bambi batwettanira mwebale nnyo okutugulako baddiya era tubeebaliza ddala kati mbadde nkyabalaga ku nkondo tulina engatto z'abagole oba aba maids oyinza obayita ba maids nga bw'oli eyo olina ba maids bo onoonya kubafunira kintu nga bali uniform ate nga bambala different sizes kati engatto ng'eno giraba Morris erina kala ya silver ne bronze oba rose gold za sikulabe kati ono bronze ono rose gold ono silver eno eba ne sizes okuva ku 36 eno eba ne sizes naye okuva ku 36 mpaka 41 kati oyinza obba oli eyo ng'oli mugole ng'olina aba maids bo n'ogamba njagala bambala ekintu nga kifaanagana osobola okujja n'oŋŋamba Shifa mbadde nnyina abagole bange nti bali bameka nti bali 6 oba 8 ne ŋŋamba sinsi nti otwala pieces nnyingi genda kuwera ku bbeeyi esuubuza kati n'enkuwa nga nkutwalidde ku bbeeyi ng'omusuubuzi gye yandikoze eki gye yanditwaliddeko simply because otute pieces nnyingi kati bwe tuvaayo eyo nina obwabasire queen obwabasire queen omanyi bwe bufaanana buno kano okambalirawo otuuke w'omusajja tatawaana nakuwooza ate do you need transport money akuweerawo buweezi transport money abo abaagala transport money gwe wettanire buno obugatto jangu ewange mukwana ebirungi nze mbirina gwe ng'oli ewabulwa kala simanyi oyagala kala purple simanya nga kala red byonna mbiyina simanya kala green kano katangene ddikira ku size 37 mpaka 41 37 mpaka 41 kati obwo obulabi obwabasireeya nga togenda tawaana kusaba transport money ne kala ya green nayo mweri eyina green eyina purple eyina red eyina ne cream yes kati bwe tugendako kuba bantu ba office abantu ba class abakyala nga ba class tezirabika kati engatto ng'eno it is really nice okumanya engatto eno nnungi nnyo kanjibambalire namu kanzijaawo olabe kubanga bayirawo ebiseera ebisinga okimanyi nti abantu engatto ayinza ogiraba nga mu kigere efaanana bulala nga ne physical efaanana bulala so ng'omuntu yagikwambalidde kamba eno mundabe
Ndowooza ondaba oba obugere bwe bulungi. So nice. Kati mnejangu kule ku Shifa's Shoe World tusangibwa ku Naiga Chambers. Abatamanyi Naiga Chambers eri opposite Mini Price. Tujagenda yasa tumale wano. Yeah, wow. Nice on you. Kati da mo chembadde nkugamba nti engatto ng'eno. You see? Aji, ajati. Olwokinga n'otambula mu office ne bagamba okimanyi ne boss asobola n'okugoba ku mulimu nga wayambadde akagatto kano. Gamba boss asobola okitegeera kaakati ekyo mbadde ngezaako kulaga mbambaliddemu eno kala ya brown naye nga erina colors 3. Wano bugulenga tona. Bugulenga tona washipanga legala kupambalira mtuso kupambaliramu ekukulaga nti kuberefanana nawe asobola okukola kota mbiwalo. Kati Morris olaba tulinamu kuba ffe tetusosola wano ku Shifa tetusosola nti muwala mukadde buli omu tumutwaliranga gyali era tumukolako. Kino ekigatto okiraba ky'abakyala bakulu okiraba abatakyasobola nkondo kiri very comfortable nti bw'okirinnyamu mu kigere kibanga ekikola massage. Kibanga ekikola massage. Kibanga ekikola massage era bw'okyambala mu kigere kibeera kirungi nnyo ddala. Kati nno n'ez'abagole kasitoma sitwala engatto mbalagako. Kati olaba engatto ng'eno ku mugole erina amayinja amalungi ennyo ddala. Osobola okugula gomesiyo n'ojja n'olaba engatto bweti. Akakondo kalungi nnyo tekagenda kukumenya ate oyambala ku mukolo gwo n'onyuma. Ate si bino by'osanga buli wamu kuba kati engatto ng'eno gitunuulire. Okitegeera ogenda gyambala nga you look nice, unique and classy. Okitegeera. Yes. Kati ate Shifa's Shoe World alina branches 2 nyina amaduuka 2 kuba kati lino mostly lidiringira mu by'abakyala kati then n'abasajja ngenda kutwalayo naye olabe ngenda dikutwalako olirabe. Kati this one akagatonga kano okalaba. Kati njagala kubalagirira ku Shifa's Shoe World abatamanyi ogwe ng'otuuse mu kibuga Kampala awo wendi wano wayitawo ku Mutasa Kafeero ekyo ekizimbe ekipya bakiyita wali bayitawo awo nga bolabawe ekyo kino bakiyita Mutasa Kafeero kino Grand Corner bino ebizimbe byeriraanye awo. Kati kiri kyolaba waggulu bakiyita Kisa kya Maria kino ekizimbe kino Kisa kya Maria then kino ekizimbe wano kiri opposite Kisa kya Maria ne Grand Corner mulimu akakuba wakati awatera okutuula omusajja oyo wakati awo awatera okutuula omwami oyo atera okutuula ng'alina omuggo so kati mu kakuba ako wakati wa kizimbe kino kiri opposite ne Kisa kya Maria ne Grand Corner oyingira mu kakuba awo nobeera nga gwe kwenye ndi mukulagirira gwe atuuse mu Kampala ng'ogenda ku dduuka lya Shifa's Shoe World ng'oyagala kutuukawo bulungi ng'obadde tomanyiiwo. Kati tutambule ffenna nkulagirire gwe kkiriramu aka kakubo yitamu paka ogenda kulaba wetuwetera totuuka eri wansi ddala ogenda kulaba wetuteerwa awo wonna bakwata empale obamanyi bamanyi abo abeera mu Kampala gwe naawe ali amupya mu Kampala njagala kulagira ate naawe bw'oba otuuse mu Kampala nga tomanyi wa ewatuufu oba nga akakubo kano tokamanyi naye ng'oli ku Grand Corner kati ndowooza olaba tutuuse kakubo ako waliwo akakubo wansi awo ekikubo ekyo ekikwata wano mu b'enkoko kati kireke nga kikkirira ddala eri wansi kati bwetamu wano. Kati kino ekizimbe ekyolaba kino awo waliwo Gazalandi naye kati akakubo ako ke tuyitamu kano ke kayitiramu ddala paka eri mu kikubo wansi kati kitegeeza akakubo k'oba okwata naye tetugenda kutuuka mu kikubo wansi olaba kati tutambule ffenna bro bampita Morris Jordan's Kaweesa ngenda kukulambuza paka ku dduuka tutambule ffenna paka ku dduuka gwe n'oba oli eyo ng'otuuse naye ng'edduuka likubuze gwe jjayo vidiyo ya Morris Jordan's Kaweesa obeere ng'ogirabako ku Morris Jordan's K Media obeere ng'ogirabako kati awo tutuuse mu Bachapati
tambula nange kweno video ndoza abachapati mubamanyi abatera okujja okugula amasimu abatera okujja okugula electronics mumanyiwaawo mu nkoko kati tutuusaawo mu nkoko kati mu nkoko wano wonna bw'otuuka awo ne wakubuzaabuza gukube ennamba y'essimu 0700802025 kati waliwo amadaala agasooka galiwo amadaala ga mirundi ng'ena naye amadaala agasookera ddala kiri kireke kikirire mu kikuubo kati omenyeko wano ku branch ku madaala agasookera ddala yambuka amadaala nkutwalawa tugenda ku Shifaz Shoe World ku 0700802025 mukubire essimu kati bw'oyambuka amadaala neba niyo omwana yakola sente n'ateeka waliwo ennyini customer wanaayingira n'alaba nga mbutuufu ne bwaba asuubudde engatto ze ne bwaba alina akasente ke tewayagenda kamusikamu kati ezo zonna ngatto naye abo bonna si baffe gwe tunula straight mu kasonda tokkirira toyambuka tunula straight mu kasonda kati no wano tutuze ku Shifaz Shoe World edduuka ndowooza oliraba it's a very big shop. Teri ngatto gy'ogenda okubuza nga tagirina, teri kakondo gy'ogenda okubuza nga tagirina, teri ngatto ya mugole gy'ogenda okubuza nga tagirina, teri kika ky'engatto, teri pampu. Alina n'engatto ezikola massage mu bigere. Oyina maama mu kyalo naye ng'ebigere akaaba simanya biki. Bw'oba oyagala kamu jangu akuguze. Nawe ne bw'oba oli musuubuzi ng'oli mu kyalo jangu omusuubuleko engatto ogende okole. Oyo ye boss gw'olengera mu sharia, ye boss Shifa. Shoe World. Yes, tutuwa tutuse wano asuubuza buli kika ky'engatto ate nga akugambye alina amaduuka 2 so era bwe nkugambye nti buli kika ky'engatto tukirina engatto z'abagole ndowooza obulabu bugatto we bunyirira ate no buli ngatto gy'olaba wano tulina peya ezisukka mu 2,000 kitegeeza ki buli order yonna gy'ogenda okukola wano ku Shifaz Shoe World ne bw'ogamba nti noyagala peya mmeka n'abagambye nti no tusuubuza tusuubuza gwe ayagala okusuubula nawe agula akamu nawe tukuwa engatto. N'olwekyo buli ngatto gy'olaba wano gwe jangu ogisuubule ate ogende nawe okole amagoba. Buli ngatto gy'olaba wano gwe jangu ogigule ate ogiteeke mu kigere ekyo oyambale onyume. Buli ngatto gy'olaba wano tugigabako discount. Buli ngatto gy'olaba wano ye menye ekindeke ki nenga gwe ky'omanya nti buli birungi buli kirungi buli ngatto nnungi buli ngatto erabika obulungi ogenda gisanga wano ku Shifaz Shoe World ku namba y'essimu ya 0700 kati laba akantu nga kano mu butuufu omugole amazima gennyini nga lwaki oba tompa ssente zo ogenda kambala nga mu kidaala onekaanekanye ng'oli wekka. Bonna mbusuubuza. Mbusuubuza abagole nabo nemba ebbeeyi sijja gyogera nnyo munansonyiwa kubanga omuntu nga bwazze bwe mukwata omuntu nga bwazze nenjogera yeekola ki emataringa so kati ekyebbeeyi munansonyiwa bamikwano kubanga eno bizinensi yakusuubuza mostly kusuubuza zo n'atwala akamuntu tuba tukola ki tumuguza kati baddiya aba price munansonyiwa nyinza price obutagyogera nnyo kati n'ekirala just ayagala obbeeramu oba just ayagala kuba we tuva wano tugenda kati njagala balaga ku by'abasajja nno kubanga we nagambye nti amaduuka nnina abiti edduuka nga muliraba Shifaz Shoe World ennamba y'edduuka eri NC407 kati nga wembaga kati nva wano tugenda awo mwere edduuka kati nga we nabasuubiza nti tugenda batwalako ku branch number 2 ewali ebyabasajja bi Crocs, canvas, cushions, bugatto bw'abaana. Come with me. Bonna tubusuubuza era nga w'obulaba. 8, 9, mutwalo omusuubuzi. Then bino bi sandals byo
3 kitundu. Kino kirina eno kala ya gold ne rose gold. Bigumu okyambala nakikowa bukoyi tekirina gye kidda. Then na kino byonna nga woobiraba. Kati ndoza tugende ku branch number 2 nkutwaleyo naye olabe ate ebyenjawulo ebitali wano. Amata obuta yeah. Ojja ku mulyango nga tuze zikwaniriza ndoza olaba obw'abaana Crocs nga bw'oziraba zino zonna basajja. Ne tujja bino byonna bipushins bino byonna. So basically eno okusinga basajja. Kusinga abasajja n'abakazi mwebali naye okusinga kati kyenyi kugambye nti njagala nkulaga ekitali eri kiri wano. Nga we mbagambye nti amaduuka tuyina eby'abakyala okusinga nga mulimu by'abakyala then wano eno eby'abasajja naye era nga wonna Shifaz Shoe World okitegeera. So kati bw'oba ozze ng'oŋŋamba nti gw'oyagala by'abasajja era still mba nsobola okukola ki okusootinga. Oyinza okuba ng'oyagala kusuubula ez'abakyala oteekemuko n'ez'abasajja. Kati ate n'ogamba ate kati ngenda zigula wa amukwano teweetawaanya. Bw'ova wali eri ku Shifa 1 ojja ku Shifa 2 n'okola ki n'ogamba njagala bigatto by'abasajja. Kati kano akagatto okalaba abawala baakaagadde nnyo by the way. Abawala baakaagadde nnyo. Kakajja kapya kalina kala ya maroon ne kabeera ne black nga bw'oziraba zino. Nina size okuva ku 37 paka 42. Yes. Kati bano abawala balina obugere obutono ate era ne fitting yako emala bumazi kaba kamutuuka. Bonna mbusuubuza gwe buli kyolaba wano tukisuubuza then nayagala akamu naye tumuwa balage ne waggulu yonna ngatto nga bw'olaba. Kino kino kirina blue kyene nga twesigaddemu kala meka eno erina blue, purple, black, blue, black, grey. Black alabika bwati. Then this is blue. Ne grey. Blue aliwe. Oh yes. Kati olaba nti kirina colours ennungi ate nga mu kigere kiba very very comfortable. Kino kikoma ku size 44 45 from 40 to 45. Yes, from 40 to 45. Kati then canvas mulimu zino eno z'abawala mulimu ez'abawala n'ez'abasajja. Kati era mulimu ne zino engatto canvas ng'eno ogiraba. Badde asijja babuulira price kubanga ffe bw'oba oli musuubuzi tulina engeri gye tukwatamu nga bw'ozze tuteese bbeeyi yakuteesa. Tetuseera bbeeyi mujja kujja mu inbox tetuseera bbeeyi nsaamusaamu. Eno ey'abakagu gye nagikulaze eno. Eno ey'abakabejje eno mugiraba. Waliwo n'eno ey'aba Diamond. Waliwo ey'aba Diamond Platinum. Eno ogirabye Gucci. Yabanyiziza kati tulina ne buno Vans abambazi babumanyi buno. Vans buno mubulaba. Kano kalina eno kala ne blue ne white. Katugende wali nkulagako ne ku bw'abaana. Then ne canvas wano eno zonna abawala abalenzi. Bi Crocs abagala bi Crocs ndoza mubiraba. Obw'abaana. Nina n'obw'abaana kankulageko. Nkulageko obw'abaana.
abawala n'abalenzi buli unisex bawala balenzi basobola obbwambala biscolars kina biscolars ebirungi omwana wo mugulira ekigatto nga kino mu butuufu kiri unique ate nga kigumu ate abazadde baagala okuwa abaana baabwe ebintu ebirungi eno eri oba 30 this is 35 kiina eno ne blue kati ono pink abawala basobola omwambala then blue abalenzi of course kati ne kano ka Jordan okalaba kalina white alimu ne black kano ka size 36 kati ne kino kyabalenzi this is a very nice shoe ndoza ogiraba eno eri size 38 omwana omulenzi myaka ndoza nga 11 10 awo kisinziira kigere kyamu naye nga akagere katono so kati bisiripazi byonna weebiri bano abasajja nti oyagala kigatto oba kya mu nnyumba oba kya Sande kutambuliramu ku Sande ofiisi bwebiti byonna ebiri simple kwegamba basically ebintu byo tubiyina bingi tuyina nene ebugumya obudde kati kino kyokyambalira mu nnyumba oba muno kiteeka mu motoka yo enkuba yatonnye oba ogenda ku biici kiyina yellow kino kyasigala mu yellow yekka kyasigala mu yellow then bino bi crocs nga bwolabye so basically kyekyo ababa batwagadde mwenna tusangibwa wano ku Naiga Chambers eri opposite Mini Price bw'oba oyise ku Ben Kiwanuka Street then bw'oba oyise ku William Street ova ku Galilaya ekizimbe ekiddako era Naiga Chambers oba ogiraba so kaakati bamikwano mbeeyanziza nnyo bakasitoma bange abampagidde for a very long time n'abalala abapya mujje mbasuubiza nti nja baweereza bulungi sijja kuba disappointinga mujje tubaweereze mujje mutuwagire gwonga oli oyagala kutandika business oba mama wo baali mu kyalo oba mama wo atudde waka oyo osobola okumuyiyiza n'omutandikirawo ki ka business okutandika ne ssente entonotono tolinda kuweza kingi nnyo osobola n'okutandika n'akatono then n'ogenda ng'ogattako mpolampola ennamba y'essimu eri nooti 7 nooti 8 225 ennamba y'essimu eri 0700 802025 njiddamu ennamba eri 0700 802025 Shifaz Jewels Naiga Chambers NC4 07 ennamba eri ku WhatsApp Thank you so much. Wajita Morris Jordan's K Media tuli wano ku Shoes World naye nno tunyirira skin mama alabika no ye yatuwa okitegeera temuli filter naye laba ka skin nyabala mama tukwebaza munnange weebale mama tukutumiddeko mama Masaka okozesa ekyalo Masaka Kikulula Masaka mama tukwagala nnyo owekikulula bana nzaala ze Masaka CEO Shifaz Jewels yenze wammwe yefe abatumbe engatto mujje mwebale kunjagala ate era mujja kunjagala nze wammwe mujja kunjagala oba mwagala oba temwagala mulina okunjagala bajjiya